kikyongezaako okugamba nyabo Manange kanzire wano wennyini. Is it good afternoon already? Manange, good morning and good afternoon. All right. So banange tubaniriza mwena the media amanya Spice Diana sijja kwogera bingi olunaku si lwange, but okubanga it's my first time to be mu conference bweti ate nga kirimu a big brand like Rema Namakula, a big inspiration. I mean, I'm even nervous. I don't know what to say. Kubanga Rema y'omu ku bantu benneegomba nga ntandika okuyimba, nayimbanga hip hop. Hip hop, yo. Yes. And you know what? My mom was like, that was way back. I was in high school, yes. Akayimbako aka atuse. It is not so far. Atuse wamukubanga mu hip hop. No, before the nayimbanga hip hop. Ne mami wange nangamba akayimbaka Rema atuse. Kweteka kunyumira. Nga ndi muto. Mwaka kyoko. Tugenda yeyo. But you okumanya nali nkyali mu high school. Yeah, ne Rema nga akyali mu high school. Anyway, so I'm happy to be, okubanga nyimiridde next to Rema. Kubanga mumanyi media bingi bibeerawo abayimbi abakyala batera nnyo okuteekako embeera, olina kuwala noono okuyitawo, olina kukola kino. When Rema is there, Spice doesn't have to be there. But I think mukama mwebaza nti ebyo byakoma dda. Kubanga wano ndiwo nga Spice naye ngenda kuba omu ku badesigner ba Rema Namakula ku concerts ye. Wow. Yes, era mulabanga ayambadde akakete bambi omugugu mu mutikula omugugu mu guteeke ku nze mukubenza ekibooko. All right? But Rema, thank you so much for loving me. Thank you for trusting me and being yourself with me. Kubanga tu omanyi si byangu kubeera nga mwembi muno omusembeza n'omutrustinga. Thank you so much. Nkwagaliza concert ennungi on the 23rd. I'll be there. I'll be backstage, but then I'll be a fan as well because I would love to watch you perform, your voice, the way you conduct the audience. Otwetereshe bunyawali kugavaneze nabye nesonze bingi kagamba tuyige love bweino kuba bamu kufe love emitima gyali gyakaluba nayo tuziza mu mbeera gigenda gigonda. We want to be like you. So that day guys mukuma obudde nze nganze tebo njigula kati saawa zino omukisa ngulina tesigenda ziwa mutumala nziwa gwe kenyini cash down naze nesoti nze omukyala Rema lwakingula table nali ndyawo nga bankubira akasimu nga bangamba zi sente za Rema Namakula ava kugula table ya Spice Diana. Nange nengamba ebbanja nina olugambo ndukoze zino miliyoni 3 kwano ziri omwo ngoze table ya Rema Namakula because you did the same. You supported me. You bought a table. Thank you so much. Thank you Mama Ama. Omukyala yagula table nengamba mulimba. Munanga bayimbi tebatera kwe supportinga mu ngeri eyo tubeerawo bannaffe naye kyogamba nti kokwate mu nsawo akasente okaweeyo. Thank you so much. And B2C nammwe nzijagula table because you did the same. Mwagula table ne musasula cash. Manager, see you on that day. Thank you so much for pushing Rema Namakula okubanga akyaliwo emyaka gyonna industry yaffe nzibu nnyo. Being a woman, being a mother, okubanga osigalanga wooli ffe tulina worried okuzala tugamba tunaasigalawo naye tugumira ku ggwe kyogamba ozaala ogenda munange ebibaddengawo bagamba bannange ate naye Rema atulaze nti byonna bisoboka era munaye very soon I will come for some tips because yes, thank you so much how guys. To keep a man exactly and be a mother in this industry. Bannange mwebale nnyo, all the sponsors mwebale trusting abanaye brands ezaffe. We love you so much and the media. Thank you so much Spice Diana. I love that the support level jetutuseeko and I think wekituuka ku kino kubanga abayimbi edda wagendanga ku show nga abayimbi backstage bangi nnyo basinga audience eri wano maaso naye imagine if all our artists were buying tables and supporting each other kitegeeza show okuflopinga kiba kizibu nnyo. So I love this level of support and any artist that is out there we can kindly do the same. Katusembeyo omusumba waffe abagambye nsooke Spice kati table Esala eza table